amanyira ddoboozi nze Ibrahim Kassa era nga ino gyosinzira okubanga otulaba tuli Saudi Arabia. Akadde kano wotulabira tuva Madina we tumaze ennaku 5 tuwolekere e Makkah. E Makkah nayo tugenda kumalayo ennaku 5. Tugenda kuyita wansi oba by road transport nga tukozesa bus yolaba yo background. Tugenda kukozesa 5 hours. Tuli bakuwumulamu emirundi 2. That is 2.5 hours, 2.5 hours. Then tuwolekere e Makkah tugende ku Kaaba. Ebyokukolwa ku Kaaba bibeera bingi nnyo nga Sheidira tikakoza bwagenda okubanga abitunnyonnyola. Ibrahim Kassa, Saudi Arabia, Madina, courtesy of Well Travel. Salute Idris Lukwago. Twegatteko nga tumanya bitambula bitya biki ebikolebwa. Saleyo jasura kabiri oli bwabanga ali mu mbeera etasaala ye talina buzibu ne bw'atasaala agenda kuleeta enniya. Nkwagaliza birungi byerere Allah akukumire tambula nange. Tuli powered by Well Travel. Ibrahim Kassa, Saudi Arabia, Madina. Don't go away. Jukira twaje twogera ku story ya Nabbi yagenda e Makkah n'atuukayo ne bamugamba nti ya sorry tetwakuinvitinze era tojja kusobola kukola Umrah ddayo mpaka omwaka ogujja. Naye olwokuba yali ayogedde ekigambo ekyo empeera ye awo wennyini Allah yagikola ki yagimuweera. So yensonga lwaki tukyogeddeko naye ng'okuleeta enniya ya Umrah ne bw'ogamba bugambi labbaika Allahumma umratan obeera omaze okuleeta nniya. So kakati tuli mu biseera tuli mu mizizo bu nail cutters, scissors, obugirita, perfumes, abantu abaami tobikka ku mutwe ne oba oyagala kwebaka, abakyala niqab, gloves tebikkirizibwa. Abaami obugoye bwonna obwawukana ku ngoye zino ebbiri zetwambadde enjeru tebukkirizibwa ku mubiri gw'ogwo okuggyako masiki, saawa, musipi, akasawo tebirina buzibu. Ebigambo ebyawukana ne ibaada gye tulimu tubikendeereze ddala. Ate bwe biba nga binyiiza Allah kiba kiyitirira okubeera haramu kubanga bituba ebituli mu ibaada yo gye weesunze obuwangaazi bwo bwonna. Labbayk Allahumma labbayk. Labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la sharika laka labbayk. Labbayk la sharika laka labbayk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Tuyitirize nnyo emirimu emirungi nga tuli mu kibuga kino kubanga guno omukisa tegujja mirundi mingi ku bantu abasinga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Tusaba ffenna tubeere bagumiikiriza kwabo abatasobola kwanguyira ku peesi yaffe. Omuntu owa peesi entono yaba mukama waffe mu tawaafu. Tetulina kye tugoba ate ebbanga ly'omala ng'oli mu tawaafu bwe bulungi bw'okola ki bw'ofuna tugenda funa ki mu tulo ng'ekyatuleeta kukola tawaafu. So tewali kiturashingisa tutambule mpola mpola. Allah bw'anaaba asobozesezza okutuuka ne tukwata ku Kaaba tujja kugendawo nga gurupu. Bwe kinaaba kiganye tujja kuorganizinga mirundi giri egitali gya Umrah. Naye ng'okwata ku Kaaba si kyateeka. Ate tufa kwabo bakadde baffe abagonvu be tuyinza otuteeka mu buzibu nga tulwana okukola ki kukwata ku Kaaba. Tukole mpola mpola. Nze ngenda okuba mu maaso emirundi 2 oba 3 egisooka ngenda kuba nsaba tusuute Mungu mu Luwarabu, tusalire ku Nabbi, tusabe Allah tusonyiwe mu Luwarabu, tusabe edduwa ezo eziri mu Qur'ani ne mu hadisi za Nabbi. Emirundi egiddako buli muntu asabe edduwa ye mu luki
Luganda kuba zino edduwa ze tugenda okusaba zo zaava ku nabbi ziri mu Qur'ani zo ziba zibuna ebirungi byonna naye ate waliwo ebintu ebiri special bye wazze okusaba ani munguwo era tujja kulekera obudde obwo osabe nsaba mukkirize Seeka Dawuda yaba asemba emabega era abantu bwe muba musoma mu butabo obanga okuba essimu otunulako ku surroundings n'omanya nti okyali mu gurupu kubanga mulabye wano wabuzaabuza obutwe tukyali ku mulundi gusooka kijja kuba kizibu omuntu okwezaayo muki so tubeere wamu osoma akatabo bw'otunulako neibawo oba yoyo gwe wazze naye inshallah eyo green light enyumula yinina ejjinja erya Blackstone green light mugiraba kasita buli lwotuuka ku green light ng'ogamba bisimillahi Allahu akbar obeera otandise omulundi ojja n'otuuka ku green light omulundi guba gukoze eki weddeyo sister the tawaf starts from the green light whenever you reach the green light you say bisimillahi Allahu akbar buli we tunaatuuka nga wano the corner which is next to the Blackstone ng'ogamba rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar tuli wamu Hajati Mastura wakubadde okubeera accountant gwogenda otubalira emirundi naye bw'obala obino tweyongeramu omulundi buli muntu ajja kujjako fayini bano emirundi gibuzaabuza so tujja kubeera nga buli mulundi tugwejjukiza ne tubala ffenna wamu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Ibrahimu Kasa era nga wotulabira wano tuli Makkah kadde kano twazze okukola Umrah n'aba World Travel. Eyatugayidinze era ali mu kutugaidinga ye Sheikh Didat Kakoza gwe tuli naye akadde kano wetugenda okusaba atunnyonnyoleko ebitono ebyo ebinaaba bisobose eri bannaffe abali mu kutulaba eyo ku extradigest okuba ensonga. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nze ne muganda wange ne bannaffe abali emabega wa kamera okubeera nti Allah atusobozesezza ne tutuukako mu kifo kino. Ekifo kino kyankizo mu byafaayo kyankizo geographically tulina kiyita tutya mu Luganda geographically mu ngeri gye kyateebwawo ku maapu y'ensi yonna ekisangibwa ku maapu y'ensi yonna olw'ekifo ekisangibwa ate era kyankizo mu ddiini kyankizo mu byafaayo nti ennyumba eyasooka okuzimbibwa ku mwaliiro gw'ensi omusingi gwa Kaaba eyo gye mulaba emabega gwazimbibwa Nabbi Adamu alayhi salaam komandi ng'evudde wa Allah malayika ne zimugayidinga wa waaba ateeka omusingi ogwa Kaaba eyo era Ibrahimu alayhi salaam okuzimba Kaaba yayongereza ku musingi ogwo Adamu alayhi salaam gwe yakola ki yatandikawo nga bwe twabalaze nti Adamu yakkira mu kilomita ziringa 17 okuva wano Kaaba eyo egenze ebyasa ebyo byonna ng'egenda mu maaso era bagirambula nga weri era yakitiibwa okuva ebyo ebiseera byonna Kaaba yankizo mu ddiini nti ye nnyumba ya Katonda era tewaliiwo nnyumba yakitiibwa ng'eno bwe kijja ku mizikiti Allah mu Qur'ani agamba nti wa anna almasajida lillah ebifo byonna ebisinzizibwamu Allah bibya byani bya Allah bitwandiise ng'emizikiti naye bwe kyatuuka ku Kaaba yagamba ennyumba ye si nti asulamu naye yalagira ezimbibwe eweebwe ekitiibwa ate ebeere nga kyekibula ye direction abakkiriza bonna gye balina okutunula nga bamunoonya okumusiimisa yankizo mu geographically nga kiki wagambye nti engeri weesangibwa kubanga bonna bamaze okuprovinga baprovinga si actually bamaze nti ennyumba eno eri wakati w'ensi wakati w'omwaliiro gwaki gw'ensi kampasi zonna zikiraga n'abasoma abakenkufu mweyo field bonna bakakasa nti ennyumba eyo eri wakati w'omwaliiro gw'ensi
singa katonda yagera nga Muhammad taliiko guidance kuva wa katonda Muhammad yanditegedde atya nti wano ge makkati g'ensi naye olw'okubeera nti it was a divine guidance Allah subhanahu wa ta'ala yamulaga nti awo ge makkati gaki yensi ennyumba eno gye mulaba emabega ya kitiibwa nnyo era Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okulagira Ibrahimu okugiyimirizaawo yamugamba nti koowoola abantu bonna bajje bakole hijja ne umra Ibrahimu yagamba nti ya Allah nze naakoowoola nti abantu nga tewaliiwo intaneti tewaliiwo iburake mukasa tewaliiwo musindaalo gubunansi yonna enaabatuusaako naabakoowoola ntya Allah n'amugamba gwe koowoola okutuusa eddoboozi kwaffe tulaba nti eddoboozi naffe lyatutuukako e Uganda lituuka e Brazil tewali nsi ku mwaliiro gw'ensi okuggyako nga mulimu abantu abajjawo ne balambula ennyumba eno ennyumba eno abantu boolaba emabega eyo mulimu babilionias mulimu baani ate buli muntu ajja wano ekiyonta kimweyongera ekyokukomawo omuntu asinga okwagala okulambula ennyumba eno yali abaddewo so kakikulaga nti eriko something which is magnetic naye nga kiri divine singa Allah yagera nti eringa byakwewunda n'ogendako e Dubai okucyakala omuntu agamba aye Dubai kati nakoowayo kanoonya awalala ngende ewalala naye ku kyennyumba omuntu asigala akola ki akomawo era waliwo abagagga bangi betumanyi ng'agamba nti anze buli wamu nagendawo kati nasigaza kulambula nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kugendako Makkah lwaki kuba ekuwa peace Allah yanukula edduwaazo ate omuntu yenna agirambudde Allah akusitula amadaala nga bojja okulaba tujja kulagayo ku bantu baffe abamu nga bakola testimonies ebintu bye bafuna nga bazze wano okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you. Sheikh, njagala otunnyonnyole ku ihirami eno era lwaki tujambala bwe tuti era lwaki eri mu kala ya white era lwaki abaami be bajambala mukka then abakyala bo ne bambala sharia zabo ba hijab. Engoye zino ebbiri z'olaba twesibye essuuka bbiri zibayita ihram. Buli muntu yenna ali mu mizizo egy'okukola hijja oba umrah pilgrimage. Omwami akakatibwako okwambala engoye mmeka bbiri. Engoye ezo zirina okuba nga tezitungiddwa nti nno bagikoze ng'essaati bagikoze ng'ekkooti zirina kuba nga ziri mu format ey'essuuka. Kyagalibwa nnyo ne zibeera nga njeru. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba engoye ezisinga okuba ennungi mwambalinga engoye ezisinga okuba ennungi nga mwabakkiriza era kale gyensinga obbaagaliza ekkala enjeru naye omuntu atafunye ekkala enjeru asobola okwambala kkala endala ti Katonda yatusaasira nti kkala enjeru efunika buli wamu. Ebimu ku bitukozesa twambazisa bwe tuti nga bw'otulaba wano buli muntu ajja ku pilgrimage ebeera lesson school okubeera nti otandika okwetoowaza. Omanye nti nyambadde engoye bbiri willingly naye waliyo e Kampala ku street omuntu ayambala engoye bbiri nga talina kirala kyakola ki kyakwambala. Sobodde e Kampala ng'omaze okubeerako mu mbeera eno omutima gwo guba mugonvu eri omuntu omunaku alina engoye bbiri n'ogenda mu wardrobe yo engoye z'otakyambala n'ozikwata n'ozikyalinga. Wano woolaba nga bwe gambye nti waliwo babilionias naye buli we twambala engoye zino that uniformity okubeera nti mwenna mufaanagana it cuts the wings kisala ebiwawaatiro bya pride okweyagala kuno okwesukkulumya kwe twesukkulumya mu bantu n'omanya nti tolina makulu mu maaso ga Katonda. Fenna twenkana mu maaso ga Katonda actually ow'ebbeeyi mu maaso ga Katonda yo yamutya si ye naggagga si ye mwana wa gundi oyo atya Allah y'ow'ebbeeyi oyo atya Allah y'owaki y'ow'ebbeeyi. Kale twambala bwe tuti kubeera nti Katonda aba atuwadde lesson ey'okwetoowaza tubeere considerate kwabo abantu abali unfortunate bwe tunaaba tuzeeyo Kampala tubeere abo abantu abayamba ate abo abali wansi. Thank you. Sheikh, lwaki omukono ogumu tuguleka ebweru era lwaki
omulala yali ayambalanga bw'oyambadde neyeebikira omukono tuguleka ebweru nga tutandika emirundi esatu egisooka kubanga nabbi Muhammad sallam bwe yajja okukola umra yeesooka ng'avudde e Madiina bagamba nti akagenda kulaba abantu abava e Madiina bamusujja nga bw'olaba Kampala omuntu ayinza okugamba abo ab'e Masaka bafaanana bwe bati ab'egundi bafaanana bwe bati njogedde Masaka kuba gyenva tebayinza kunnyigira e Kalungu kati n'omulala ayinza okugamba ab'egundi baba bwe bati ab'egundi baba bwe bati mu biseera bya nabbi Madiina yasooka kubeera nga kibuga kinyoomebwa nabbi bwe yagendayo yakifuula ekyekitiibwa kati bwe yajja okukola pilgrimage abasajja abakuraishi abajeemu abaali wano bo baali bakyayina eyo belief nti abantu b'e Madiina bawansi era bamusujja bagamba mugenda kulaba bamusujja b'e Madiina Muhammadi bagenda okujja nabo naye nabbi ye yali amanyi nti abantu kati abaraisinze nga tebakyali bamusujja bantu bakozi balina ebiwago nabbi n'abagamba nti okwinsitiilinga fiya mu mitima gy'abali baleme na kwegomba kutweŋŋangako mu lutalo mubikule ekibegabega ekya ddyo tukole emirundi egisooka nga tudduka kuba abakuraishi babeeranga wano bajjudde masavu balina ebigodo bagenda okulaba abantu b'e Madiina bakola tawaafu nga badduka emirundi esatu emikono gya kiwago sajja bagamba bano tetusaana beŋŋanga kale eyo tactic ya muntu naawe ne woba olina olutalo omuntu omulaga ebintu ebimutiisa n'amanya nti tasaana kuyingira mu competition naawe nefuuka sunna nefuuka culture and tradition naffe netutandika ogikolerako kuba buli kyolaba tukola wano waliwo abaatusooka okukikola bwe tuba tudduka Safa ne Marwa maama waffe Hajara maama wa Ismail ye yatandika okudduka Safa ne Marwa bwe tuba twetoolola Kaaba Adamu yeetoolola Kaaba jjajjaffe Ibrahimu yeetoolola ki Kaaba Zamzam gwe tunywa yava wansi wa bigere bya Ismail nga bebi asiita ebigere amazzi ne gavaayo kati naffe ne tutandika okuganywera Allah apreservinze ensulo ezo since then until now era nga wano wetuyimiridde ffe twajjira emyaka egyasooka ng'olaba ne wezikola ki naye kati bakyanoyinga ensulo zitambulira wansi olw'abantu okweyongera naye nga buli wamu kati batuusaawo amazzi okujjako e Madiina gye batwalira amazzi mu bimotoka so kale buli kye tukola wano kirinako eyali entandikwa mu nsibuko yaakyo naye ne tukitwala nga tradition naffe gye tugenderako abazze generations oluvannyuma to appreciate what they went through what the prophet went through what Ibrahim went through what Hajara went through and Ismail. Thank you. Sheikh akatalekeka nga tweyongerayo okudda eri njagala tutunuulire okusalako enviiri kivuunulwa kitya era kinnyonnyola kitya nti bwe tumala wano bwe tugenda tujjako enviiri zonna ate ne tulekako ebirevu bo ate abakyala ne basalako katini nnyo kitunnyonnyolemukko nakyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'ani waliyakhudhu tafatahum waliyufu nuzurahum buli muntu ajja mu mikolo gino lwakuba nti kati embeera ekyuse kyatwaliranga omuntu oluusi mwezi ng'ali mu mikolo ayambadde bw'ati takkirizibwa kusala nviiri bw'amaliriza emikolo bw'ati enviiri ziba zimaze okukula nga Allah agamba nti basaleko ku nviiri balina n'enjala bazikendeeze kuba babadde luli tebabikola ki tebabikwatako kati eyo sunna nayo negenderera waddenga nti kati kikutwalira essaawa 5 tuuka e Makkah naye olina okusalako enviiri ng'akabonero akajjuza emikolo akakujja mu mikolo egy'emizizo tusalako enviiri kubanga enviiri ezikuze ezimasadde ku musajja si kyakwewunda omusajja tasaana kubeera na nviiri zisasadde zibikoze eki ate omukyala enviiri kyakwewunda kye era omukyala kyobudala takkirizibwa kusala nviiri kuzimalako kubanga ekyo kyakwewunda Katonda yakibawa ekirevu tetukikwatako kubanga ekirevu kyakwewunda kya Ibrake Mukasa bw'onaasalako ekibiri ekirevu ojja buzaabuza abantu tegedde so kale kati tusalako ebintu ebiteetaagisa ng'enviiri kuba tugambe omusajja tusaana kubeera ng'oli awo naawe okwata paafu otambula n'akasanirizo ezo embeera za kikazi ate omukyala tasuubirwa okubeera ng'asaze kawalaata so yasalako katono kuva mu mikolo ekirevu ne tukirekako kubanga naffe kyekyekwewunda kyaffe ng'omukyala enviiri we ziri ekyekwewunda kye
Shay, just in less than a minute, bwe tuba twambadde engoye zaffe zino ze tulimu munda tetubaamu na lugoye lulala lwonna, wali ali eyo nga tamanyi lwaki kikolebwa bwe kityo, oyinza okutunnyonnyolamukko? Bagambye nga tutandika twadde twogera ku ihiramu, Katonda yali atulaga awawatu mu maaso ge. Bwe baba batuziika mu ngoye mmeka, era bakuzinga mu masuuka gano ameka? 3 sanda 3. Okubeera mu hijja ne umra bye bimu ku bikuyambako okureflectinga ku lunaku olwo, n'omanya nti engoye eza brandi z'olina zonna tezikulinnyisa madaala mu maaso ga Allah. Ffenna twenkana tutuuka ewa Allah nga tufaanagana, ffenna twazaalibwa nga tuli bwereere, ate mu kuvaawo tugenda n'engoye mmeka? 3. Ekitegeeza emirimu gyaffe gye gijja tutaasa. Kati bwe ziba nga ngoye ezo ezikuwaga n'ogamba nti nze nsinga ekyalo kyonna okwambala, n'otandika batambulira ku mutwe, bw'ojja mu hijja kikujjukiza nti okwambala tekinfuula w'amaanyi, naye ate okusheyalinga kye nnina n'ennyamba z'atalina kyekiyinza okunfuula waki ow'amaanyi. Barakallahu fikum baraka. Kati nnyo nansonyiwa Sheikh, ani akkirizibwa okujja okukola umura ne hijja, ani atakkirizibwa, era myaka emeka, era olina kuba mu mbeera ki na ndabika ki? Omusiraamu yenna, buli muntu akkiririza mu Allah n'omubaka we akkirizibwa okujja okukola ki? Hijja ne umura. So omusiraamu ow'erinnya yanjawulo, waliwo oli nga bamuyita Ibra, naye nga omusiraamu alinga eyabukola ki? Yabuvaamu. Naye okukkiririza mu Allah, actually omuntu ayinza okuba nga n'erinnya teryakyuka nga yava mu ddiini etali ya busiraamu n'ayingira obusiraamu n'erinnya lyekyatuuka, naye nga akkiririza mwani? Allah n'omubaka we, oyakkirizibwa okujja okukola ki? Hijja ne umra. Tewaliwo limiti ku myaka. Emyaka baali bakoze limiti lwa covid, naye kati baabijjewo, tewali limiti. N'omwana omuto oba omuleeta ne kabaka bebi bw'okaleeta, omuzadde ofuna empeera zaako. That is very good. Fikum baraka. Tetugenda kubanga tusukkawo. Nze Ibrahim Mukasa ku Extra Digest mugoba nsonga courtesy of Weli Travel, era nga tukunnyonnyodde we tuli n'embeera gye tulimu n'emizizo n'obulombolombo obulina okubanga kukolebwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idris Lukwago on camera. Kwagala nnyo muganda. Thank you so much. Allah bless you. Byonna abundantly. Mubeere bulungi, mweraba.